Doctor, wamma kituufu tuwulire eyo abaami nga bagamba okay fe abakyala tulabira ku ngalo then tetunabagenda kumbawo tutya then abakyala bagamba labira ku mimwa gyaffe ddala kituufu? To some degree yes, but to not always all degrees it kiri yes. Ojja kufuna shoko yabwereere ojja kumusudani ng'adde olabye obugalo ati olibulabo ng'engalo ziringa za bebi oba ku bugalo bwa Hillary ne bakulongoosa enkeera. What I really feel as a woman, balengalo niye tunuulira nnyo omuntu wano. Wano omuntu ali flat ennyo ate nga talina kabina. Ekyatwala akabina. Ennya ekitwala akabina. Ekitwala akabina eyinza ekinyumiza nnyoko. Ne Dr. kati kalungi kyabuuziza ku ky'omuwala ku kyemimwa kuno kungulu oba ku gundi ku entrance exit ye bannaye kasukali nga kanani. Njagala tutegeeragane. There are some women who just have a big Doctor emboozi eri eyo gye tutambulira eyo obwana obutono obwo bubanga akayina oluyi naye nga omulyango ddiya obo obutono obulaba. Do you know why they are big inside? They are big. Babu fats zipushing the thing closer. Abantu abanene, the fats tend to push the vagina together. Era kyobula abasajja abamu baagala nnyo abakazi abanene. Watch omukazi omunene alina akabina akanene bwe yeebaka bwati teyeetaaga piro eri natural piro adda kungulu. Ate buno obutono, the thing is natural. Hello. Baagala mbanyinyonyola ebisinga kange. Kubanga bannaye nebereddwa nange ndaate neefudde nnyo kiwuma wagi naye maama nyabo tunayogera ne kasukaayo batukoleko osekeshe ggwe kola meshoni ya kushona bannaffe abakushona abo balina gomesi ez'omulembe mukwano balina wedding gowns balina masuuti ag'abaami ag'abaana abato gomesi ez'okukyala ez'okwanjula olina omukolo just oli guest genda balina ebiteteeyo by'omulembe like olabika ng'oli mugenyi wa kitiibwa nnyo balina buno nga bwe nnina butiara obw'abagole buli kintu kya mulembe bakiina. Agendayo nako olwaleero basangibwa one ku kizimbe kya basangibwa mu town basangibwa wali ku Namirembe Road be bakushona abasobola okwambaza ku mukono gwo noteta era na job line bakutwala emitala wa mayanja mu mawanga g'Abarabu nogenda n'okola emirimu balina ejja security okukola ewaka ate beesigwa bajja kuba bakulondoolako tetunafunayo omuntu yagendera mu job line acomplaininga nti waliwo ekyali kimutuuseko so beesigisa omwana wo gwe omuzadde nawe kennyini mukwano genda okole abaami mwesigisa bakyalamu bagende bakole naye mubeerawo mwembi mubwavu omu agenda akole omulala asigaze abaana muneegwako thereafter 2 years contract omwagala mungiriniyowinga eyakatoyingako twogeraku ne doctor abantu babuulire amanya g'amatuufu n'omulimu gw'okola. Abatulaba amanya agange Robert Kironde ndi mutabani wa IW Sente Zakajibi anti ndi ku ndi mama nzala ye Mere Nantege muwala wa Kasimu Male yali minister w'emmengo ku biseera Kabaka Mutesa 2
jjajja nzaala ye Daudi Kagoro Kajube yali representative w'Ekyagwe mu lukiiko lw'Emmengo mu biseera bya Ssekabaka Muteesa II. Ndi muzzukulu wa Samuel Ibrahim Siwanyana eyatereka ekiraamo kya Ssekabaka Muteesa II. Ndi muzzukulu wa Ntimba omulangiro okuva e Karagwe eyaleetebwa mu Buganda mu 1994 n'agamba ze nnyingidde enseenene era bwe mmaliriza ngamba Nakimera mu Kasuuna Bwasa bwanika nze ni muzzukulu wa Kajjongolo omuyima. Now ni musawo w'amannyo era neenyumiikirizaamu nnyo nti mu by'amannyo mbikoze bulungi because essaawa eno Dino Dental it is the 6th most top dental clinical hospital in Kampala. Genda okigugolira ojja kiraba. Two, because era kyobola mbadde I'm trying to be explicit nti nagamba abasawo b'amannyo mulekeraawo okugenda okuyigiriza bannayuganda okusenya obusenya mubayigirize bye twasoma. Era I'm so happy these days abasawo batandise okusoma. Kati kyekino kye mbaleetera essaawa eno nti let's be bold ekintu tukitakolinge because the truth is nti omusajja alina akantu akatono tusinga outperforminga. Ffe tuli eno twewaanira ku mboozi z'amalwa. Okiwulidde omusajja omukongo because they are bantu like us. Because omukazi akula omwana we amuteekako ka olive oil bw'asika mpola mpola omwana agenda okutuuka nga he has the longest in the world. Tulina okwetunulamu ng'abantu. Lwaki temusomesa abaana balenzi ekyokukola? Lwaki amawanga ng'Abagisu bo basomesa abaana baabwe? Mu abaana balenzi mubatiitirira linga omwana omulenzi definitely yazaalibwa amanyi. Ne tujja n'abawala ne tusoma batusomesa okuva ewaka okuva ku maama ku ssomero ne bansomesa ebigrupu yaffe by'ekiwala ne twesomesa tunywedde ebidagala biweddeyo. Munywa ebiragala abantu mmwe. Ate munange Dr. Bidagala kibyetera okuwulira. Sibimanyi naye munywedde ebiragala ne munywa yogurt ne mudde eno bwe mumala okunywa biri ate ne munywa yogurt ne munywa biki ne munywa abaana abawala munywedde naye ng'ebyana ebirenzi bye bitaperforminga. Yes doctor ngenge gye tukwina nti ate oli musawo. Okay ng'omukyala bubonero ki oba biki byayinza okulaba ng'agenze n'omwami mu kasuka alina leero no nakoze rose. Ono sabuni wa ate abakazi be advanced. Abakazi bo bali advanced. Ng'oyagala okumanya omusajja naani performa. Kati tuli general good. Nze njagala ebikyala ebinene ebyakabina akatekena bwe kati. Lwaki that big woman she does not need a pillow. That big woman her fats squeeze akintu kiri ne kibeera wamu. Naye perform ogenda omulaba nze njagala katini obukazi obutini there is no fat to help you out. You do your game ng'omuntu. Bagamba nti obukazi obutono because they are lazy men. Ayagalako kenyini ne keetwala eggali ne kagyevugira bwe keekyusa. Twabadde tutandika. Twagambye omufumbi omukulu mu kisenge yali. Ye musajja. Omufumbi omukulu mu by'emmere eya bulijjo ye maama. Whatever goes wrong in those two places omufumbi yanenyera. Ate omusajja bwabanga doctor alina sukaali pressure biki. Bakitonsikiriza nange nenfumba ne mu kisenge. Fumba. Naye era osigala nga teekaali. Fumba naye munno yakola ki hafinze guni hasi nze nafuna pressure nga ni 23. I've been with hypertension for 28 years. Ezo emboozi za pressure z'oginyumizaani. Mwana wa munno yajja okufumbirwa ate otandise okugegemba simanya nina sukaali saatini bikoze bitya. Osala amagezi. Osala amagezi. Ate it's not about really size. It's about you doing your game right. Nana we nabagambye abakyala bano tugenda ne twepika nze nina size ekomeeri. Is it all about size? No, I don't think so. Wayita omwana kijubisa nnyo. Kijubisa ki? Sike mazima. Batugamba ayita mukundi.
ayita mukungu. Now awawandi abazadde baali bategeeza ate kambabuulire kubikkiriza kati ogambe jjo omwana waayita akolera. ate kambabuulire mwe abasajja abali eyo ekintu kyo bw'okikola obulungi oli alina okugejja. Yes, omukazi if you've done your job well she opens up. Now omuntu amanyi geemu ye yatajja kugamba nti oli yagejja. Okiwulidde aba alina okutandika okukwata ku bisenge yeekwate bamugulidde afuuke Spiderman. Simanyi ba Spiderman bwe temufuukako ba Spiderman mwaba mutya. ayingidde munda olwo hansi okwekwata ku bisenge tandika okwekwata naye gwe nozina sukusi mu ddiro lya munno tokutera ku kisenge nga golooza nti oli wakabinga. And they blame us for everything. Wagejja nnyo. bamanyi notugamba Dr. Ntino okay lwaki twogedde ku nsonga eno nti tuze nnyo twogera ku nsonga y'abakyala. Abakyala tebalina waka omwami n'ayenda omukyala kibulamu. Olunaku olwali twogera ku nsonga y'abasajja omukyala omanya ddi nti watomera oba kyolimu tekiina kyekizza ekitwogerako olunaku olwaleero. Dr. Manyi notugamba bw'abakyala mbu tebalina national water. Gw'omanyi okusumulula akataapu kyogamba nga amazzi gavaayo gokka walina okubaawo asumulula. Iye national water atambula butambuzi nnyanja nedda gwe bw'ayagala ebyo singa tutambula twepaaliinzi. okiwulire now gwe amusumuluzi are you doing your job well? osumulula bulungi. Now kati kambabuulira abo abakazi bwe bagamba balina national water. Basically they believe in the Chwezi religion. Omuchwezi ye ali sexually liberated. Sex is not a taboo. Era bo tebatijja nnyo na nganda. Actually the sex bamutandikira mu banganda. Wow. Yes. Omuchwezi ye sex owuwe kyovola babo amana wano ffe gye tutandikira bano abeeyisa ekigaana mwana gwe oli malaya onona ekibasajja n'emiggo togazanga n'okuba mwana because she has had sex with some boy. Mubuulirire ng'omuntu ogambe ebyokoze hirale tebyetaaga kugina emyaka gy'olimu. oba ogenda kufuna olubuto oba lwaki omwana oyo ajja genda okubeera n'omusajja ayinza omwana ajja kuwulira bulungi because gwe katonda we and katonda we ajja kuba akoze imprint ku mwana oyo etalivaawo. Bw'aligenda mu buliri bw'omusajja ajja gamba men are bad, men are dangerous. Ojja kutadde imprint ku mukazi oyo etalivaawo. Kati bo bannaffe bali sex is not a taboo. Ye ali liberated. Bannange sexual liberation oba okununulibwa mu nsonga z'omukwano kintu kikulu nnyo. Hafi walore nakugamba nti bannange nze neesiimye era that is why omukyala eyakubangula yakola kyamaanyi. Ate bambi ye tabyambangula nnyo naye natandika okubangulwa nve waffe nkuze nafunye akapapula kange ak'obusawo bw'amannyo ngenze makindye mpangisiza ennyumba namba ate ndi politician ali hot by then. Nali muto, they hadn't seen a young politician. Era ffe twali introducing abaana abato in politics by then. Because I was 26. I was 27 You are a hot cake. Now, enyumba yange nejjula omuyayi w'emakinde twali awo mu Juko zone mukyala bamuyita Hawa. Now, lumuva mu 2002 ng'akalulu ka 201 kawedde. Nagenda okutuuka mu nyumba ya Hawa. Nje nali mpangisa
obubina bwenyenyeza mu sitting room. Dokita naye wayononeka mangu obubina bubulanga bwenyenye. Munange Katonda nze mwebaza. Ngenda okulaba ku dining ng'ate obulala. Ngenda okulaba. Ogipati. Ng'ekiri ewange. Musajja wattu nsituka njagala okufuluma. Because njagala kudduka. Because for me that was hell. Nagenda okutuuka ku luggi nga baalusibye. Mwana toyina gy'ogenda. Mwana tujoyininge toyina kyakola. Alabe nze nsomesa ggwanga. Mwana naguma nenyingira pate. Ate omusajja we bambangulirwa kati ategeera omusajja we gye bamunabye munyumiza dda. So tukyalina kyamaanyi. So dokita biki ebimu mu ddakiika 3-2 biki ebimu abaami baffe bayinza okukola okutereeza ku mbeera gye batambuzaamu ebintu? Number 1 kkiriza nti tomanyi. Number 1 kkiriza nti tomanyi tutandika mu kukkiriza. 2 yogera ne munno nti amazima gali nti mu basajja bo wali osanze nze owakabi. Kati kitandikira ku ggwe. Dokita tumanyi nokyusaamu ngogerako niwe n'omutegeera ate yakusikayo ye alina kyamanyi ate muli waliwo kyowulira. It is about being frank. It is about being frank. Munno mubuuze munno tomuti ate nammwe mukkirize. Abalabye program tinalabye kasukali mwamuteeke kasukali akalabi. Kati mwembiriri mutandika okwebuuza. Oba batubyogera nga ogahola abaana abo nabo bawe mula. Bamalaya bawe mula. Batuukayo neeyo. Laba naye bajje gwagirabye program munno muyite olaba kasukali kayogedde. Kundi ani yali yakoze ebirungi yakola ki? Start from there. Ochulide. Abantu bawogala poni nyonyo poni. Muli bakulu mujjeyo poni. Mulabe nti omwana ono yakakoze akabi. Tukasobola tiyigundi naawe oli munene nnyo. Genda yinkatinga ku fats ezo. Ochulide nti kino sikisobola lwaki tokisobola. Cutting, I'm 52, but look at my size. Because for me, it is important. Mutuule wansi mmwe mwennyini abantu babiri. Dokita omuntu akwetaaza ayinza kufuna ku namba ki y'essimu? Essimu yange. Ku byamannyo. Dokita musajja empeta yo dokita eri. Ekikulu kyempeta oba ekikulu emirimu gyange. Dokita namba y'essimu. Nyagala webale kwogera ku mpeta. It's not about the ring. Eba keeping her together. Ekisinga okuba ekikulu. Gw'omusajja. Do you do your game well? Omusajja akola ebibyo ebirungi abakazi tebayomba. Ne babeera 10. Okiwulidde? Now, essimu yange eri 0701 887527. Bw'oba amanyo gakuluma oba oyagala kumanya tukola nnyo cosmetic toyagala smile yo so teekamu kuba ekifaananyi kyerinnyo ky'amanyo g'otayagala tujja kukubuulira tujja kuwa advice tolina kyateeka kujja waffe okiwulidde naye okuba ekizibu kyo kyolina kiweereze ku nnamba eyo then tukunnyonnyole nti weetaaga treatment before ng'otonnajjamu linnyo. Doctor, sometime back nga tuwunzika olina kyewaŋŋambako ko olina kukyazaako ku mutwe janja bino ŋŋamba nti nga tugenda okufumbirwa abantu tugendere abantu emitwe gye tufumbirwa tugicomparing n'egyaffe nti waliwo abaana okugerekera amannyo kisinziira ku saizi. Yes, size y'oluba. So omusajja omukazi oyinza okubanga oli muhima ng'olina akabaako katono n'ofubira omusajja ow'oluba olunene. Amannyo omwana ayinza okufuna amannyo g'oluba luli olunene then n'afuna akabako omuhima ago gajja kugerekera. Kyopola abagerekera abangi ennaku zino. So kati nze bwe mba ndi wakunoonya musajja noonya musajja afaanana atya? Abasawo twabisolvinga
tribe solving, we can kutereza engereka so nasaga tereza ngereka nfuna omusajja nga alina oluba lufaana lutya ng'olwa paatu ng'oluluwo oba paatu kirungi mwekaniemba but tomanya tegijja kubeerawo naye ekisinga ekyensingo kyolina okwewala bano abantu abalina amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, nga ebinyo bituddutu bya brown. Manya n'abaana ojja bazaala babeere nabyo. Ekinyonkono nga nga famire omusajja alina ekinyonkono oba nnyina alina ekinyonkono nga kikola ekito kyagala, manya n'abaana bo bagenda kubeera ebinyonkono, ojja kulivinga n'ebinyonkono ebyo forever. Okujjako ng'olina ssente za braces ebyo byakuzanya abasawo b'amannyo ebyo byakuzanya n'akwagala ekinyonkono it is very easy to do it. To do what? Ennaku zino abasawo kibangirira okutereeza okuzanya n'akwagala. It is easy to play with somebody who loves you. Njagala tulabe bulabi nze ate gwagala egenda kubanga tsukawo